Olutalo mu kisaawe ky'okulya mu Ndago mu ttundu lya Busoga lino nga lisangibwa mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda lukyagenda mu maaso era nga bwenjogerera buli kanaku entakera lwongera okufuna baani agiwadde omuliro. Olutalo olw'amaanyi lwatandika wakati w'omukyala minisita amanyikiddwa nga Helen Namutamba nakutegeeza mu vidiyo zange zenzize enkola. Ono yavunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu Bwakabaka bwa Busoga wamu n'omuyimbi amanyikiddwa nga Kakaire Mutwalibu Acidic Vocals ayina ekivulu kye bayita Ndi Musoga ekigenda okuyindira ku lugogo Kuriketovu. Wenjogerera kaakano abayimbi abafubutuka mu Bwakabaka bwa Busoga era nga bayimbira mu kitundutundu kineeno nkuyanja mbaleese olunaku olwaleero abeegasse ku minisita okugezaako okulaba nga batambuza omumuli gwe okugenda mu maaso. Waliwo abayimbi abaavuddeyo ne bategeeza nti omuyimbi Acidic Vocals kasookedde alondebwe okuba ambasada waabwe nti taddangako mabega kwenyigira mu nteekateeka zonna ezigatta abayimbi kabube Obwakabaka bwa Busoga. Ebigambo ebyayogeddwa omukulu amanyikiddwa nga Kurudemasi Omubede nga y'omu ku bayimbi abaakatandika okuba endongo abalafu bano okulaba nga nabo bakuba endongo eyatiikirire wonna. Yavuddeyo n'ategeeza nti ono muyimbi eyalondebwa okuba ambasada teyava mu bo ate nga bo balina abayimbi abaabwe basobola okwesiga. Era wenjogerera kaakano ambasada ono Acidic Vocals bwabo mugibwako era bali mu nteekateeka bo okwerondera ambasada gwe bagamba nti bamumanyi era ng'ava mu bo bennyini bategeezeza Acidic Vocals tebamumanyi bamulaba bulabi nabo nga ffe tumulengera ku terefayina oba okumuwulira ku laadiyo teyabeetabaamuko yadde okwetaba mu mikolo egibagatta awamu. So bawagira ekya minisita okuvaayo n'amumamulako ogutiibwa guneeno. Wenjogerera kaakano beekozeemu n'ekibiina ekimanyikiddwa nga Busoga Talents and Musician Network Limited nga kineno kirina ne munnamateeka mulamba amanyikiddwa nga Samuel Kakaire era ng'ono ye munnamateeka wa tourism mu Bwakabaka wa Busoga. Yavuddeyo n'abakubisa ebirayiro abayimbi be nalabyeko era be nakubyeko ebirozo kwabaddeko omukulu amanyikiddwa nga Menton Lass n'abayimbi abalala nkuyanja abaavuddeyo okutwala omugendo oba okutwala mission ya minisita Helen Namutamba mu maaso. Abayimbi baneeno abali mu kibiina kino ekyagunjuddwawo okulaba nga bayimusa ebitone oba bannabitone mu Bwakabaka bwa Busoga bateeseteese enteekateeka zaabwe namutaayika era ne bazitwalako eri omukyala amanyikiddwa nga Rebecca Alitwala Kadaaga. Ono yaliko sipiika w'olukiiko olukulu oluddukanya eggwanga lyattu Uganda era nga newenjogerera kaakano ye minisita akwasaganya ensonga z'obuvanjuba bwa Africa oba East Africa mu Lunyanyimbe. Omuyimbi Kurudemasi be bamu ku baakadeyideyi bawooloolo bamukwata nsawo abatava ku lusege lwa minisita Helen Namutamba ne bw'aba awubyeko bigere mu ssamba lya butungulu babeerawo ku Gido okulaba nga bamusuusuuta. So minywanyi gyange abamu olwawulidde ebigambo ebyo ne bagamba nti oyo omusuubira kuvaamu ki naye nze naawe amaaso ku lutimbe tulabe ekinaddako. Nze omwana Soda ngenda kuba nkutuusaako enteekateeka zonna okuva zizaatandikira nga minisita agamba Acidic Vocals tayimba mu lulimi Lusoga tapromotinga lulimi Lusoga ayimba mu lulimi Luganda era yali takkirizibwa kuddira kivulu kye yateeka erugogo ku kituuma Ndi Musoga ng'ate ennyimba ze zaasinga okuyimba ziri mu lulimi Luganda. Wenjogerera kaakano yeegatiddwako abayimbi bo bagamba mishoni yaabwe yakutumbula lulimi Lusoga kuteeka ku nsi yonna kw'ossa ne talanta n'ebyabulambuzi ebifumbekedde mu Bwakabaka bwa Busoga. Amannya nkugambye ez'omwana Soda TikTok following ne Facebook following YouTube channel Expo subscribing ngenda kudda n'ebirala nkuyanja. Mukama akunkuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka awangaale ebyanda n'ebyanda ng'Abasoga bwe bagamba. Expo TV to the world.